Yes, tukwanirizaako omulibi waffe omulungi wa Open Mic Media nga bulijjo tulesa mawulire agakagwawo era nga gano mawulire gannaku, mawulire agatasanyusa, amawulire ageeraliikiriza era nga mawulire ga mwannyinaffe Kadaama abadde yagenda e Saudi Arabia okuba ekyeyo eyafiiridde ku office eza deportation ng'alwana okusobola okudda ku butaka e Uganda. Ono omuwala amanyiddwa nga Naggayi Joan yafiiridde ku office za deportation wali mu Saudi Arabia. Yabadde agezaako era nga abadde yakamalayo ennaku 6 zokka ng'alwana asobole okudda ku butaka e Uganda. Ono yafudde olunaku olwaleero era nga ekyamusse tekinaba kutegerekeka bulungi okuggyako ebigambibwa nti yabadde mugonvugonvu era nga yabadde mulwadde. Ono Naggayi Joan abadde yakamala emyaka 6 e Saudi Arabia gye yali yagenda okuba ekyeyo, ng'ono yagendeyo mu mwaka ogwa 2018 era okuva olwo abadde taddanga mu ggwanga Uganda. Ono ennaku 3 eziyise mabega yasituka n'agenda ku office eza deportation n'asaba aba office okumuyamba asobole okulaba nga akomawo e Uganda, naye tebasobola kumuyamba era nga abadde yakamalawo ennaku 3 nga asula ku office. Olunaku lwaleero we yafiiridde bwagenze okukya nga tawulira bulungi, ng'awulira mugonvugonvu era abagenze okumuddusa mu ddwaliro bagezeko omuwa obujjanjabi era amawulire agavuddeyo nga galaga nti tasobodde kusimatuka era afiiridde awo. Omuwala ono Naggayi Joan abadde yasomerako ku ssomero lya Mityana SS era gye yava n'agenda n'asomera ku Namutamba Teachers College ngeno gye yayigira okusomesa nga tanaba kugenda mu ggwanga era Saudi Arabia gyabadde yakamala emyaka 8. Ono ng'avudde ku ssomero lya Namutamba Teachers College yazaala omwana ow'obulenzi era abadde alina omwana ow'obulenzi yekka omwana omu bwati. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyamwannyinaffe ate naddala eri community ey'Abakadaama abali e Saudi ne mawanga amalala abakuba ebyeyo era nga tusaba gavumenti ekole esale amagezi gonna agalaba nga eyambako abantu bano bafune ng'obujjanjabi obusookerwako in case of anything baleme okufiira ku mawanga kubanga bayita mu kusomozebwa kw'amaanyi awamu n'embeera ezinyigiriza nnyingi era nga bambi beetaaga okuyamba n'okuyambibwa. Ono Naggayi akigambibwa nti abweyadde ng'ali ku office eza deportation yasabye abakulu bamutwale mu ddwaliro era bambi bagezezzaako kyonna kye basobodde okubuddusa mu ddwaliro, naye amawulire agavuddeyo gadde tegawomya nakabululu olw'ensonga nti Joan teyasobodde kusimatuka era bw'atyo n'afiirawo mbagirawo. Kuno kubanga okulabula okugenda eri Bakadaama awamu ne Bassekadaama bonna abali mu mawanga ag'enjawulo omulinga Oman awamu n'amawanga g'Abawarabu amalala nti bannange bw'owuliranga ofunyemu obukosefu bonna babetusaba ositukiremu ogende ofune obujjanjabi osobole okwetangira okufiira ku mawanga kubanga si kintu kyangu nnyo omuntu bwafiireyo okunkomyawo ku butaka kibeera kizibu nnyo ddala. Fenga Open Mic Media tunyoleddwa nnyo olw'okuviirwako omuntu bw'ati olw'ensonga nti Bakadaama bwe bati bambi bagenze okunoonya obulamu n'okunoonya okwebeezaawo era nga tutuusa okusasira kwaffe eri mikwano gye ab'eŋŋanda awamu n'emikwano abakoseddwa okufa kwe. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa era aguwe ekiwummulo eky'emirembe. Tweyanziza nnyo era tukusaba nga tunakuvako eno video sooka okoneka subscribing ate osharinge osobola okutambuza video eno etuuke paka ku bakadde b'omukyalo ono bamulindirire ku lunaku lwalituusibwa ku airport. Ono asobola okutuuka ku airport ku lunaku olwa Tuesday kubanga baade bakyakola nteekateeka ezimukomyawo mu ggwanga Uganda. Tuyanza nnyo okulaba video eno aweeraba era beera bulungi. Nze nsigadde nze Yiga Emmanuel Little Emma ku Open Mic Media okuva wano e Saudi.